eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Kale kulamusa kwena ali kumpoto gwa still hope. Amawulire si malungi naddala mu kisaawe eky'ebyokuyiiya oba kye bayita entertainment. Omukulu Alex mukulu amannya ge awumudde oba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bw'atamanya Alex mukulu ngenda kuba nga nkuwako obumu ku butambi obumuswabu okuwa kubanga bwansi naye waliwo obumu ku butambi obukola amakulu bwenjagala olabe. Obadde tosobola kubanga ate oyogera ku biyiiye oba ebitone n'otayogera ku Alex mukulu. So awumudde olunaku olwaleero ekyo kikulaga nti obulamu bumpi, life is short. Era gwe tannaba kukkiriza Kristo andowooza akaseera ke kano okkiriza omwana wa Katonda omulamu. So kulaba Alex mukulu oyo y'ani ate tuyongereyo. Kiki ekituleetera okubonaabona mu Uganda? Tubonaabona ki? Butaba na driver amanyi gye tulaga. Omanyi ebirowoozo byonna bye muwulira byabo ababyogera si bya media house. Omanyi kintu kizibu nnyo okubanga olina driver mu motoka yo naye nga tamanyi gy'olaga. Owulidde? Ate ekirala ekisinga obubi nga ye gwe baatumye akutwaleyo. Nga baamutumye akutwaleyo. Abaamutumye nga baamutumidde ddala. Naye nga gyakutwala tamanyiyo. Ate gwe nga agenda gwomanyi gy'olaga. Ate gwomanyiyo kyensonga lwaki akunonye. Yensonga lwaki akunonye akutwala eri. Owulidde? Naye ate omukisa omubi bwe babadde bamutuma teyali bagambye nti simanyiyo gye muleeta. Driver yaganye okwogera nti nze simanyi gye muleeta. Gye muleeta muleeta wa? Kati eri yavuddeyo yazze buzzi akunone. Nga waliwo omuntu gwe baawa ebbaluwa nga tamanyi kusoma. Maama wange yawa omusajja ndikoddemu ebbaluwa agitwale ku poliisi naye ng'emusiba. Maama wo? Owa poliisi bwe yasimulula ng'emugamba nti oyo omusajja musibe. Bamuyingizeko. Kakati nga maama wo naye yalinga muzzukulu wa Kabanda. Kakati driver akunonye naye ate gyakutwala naye tamanyiyo. Ate naawe tomanyiyo. Kyekitubonyaabonya. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti bw'obeera mu paaka nga tomanyi gy'olaga, abantu ne bwayita nti kireka wa jindi ebyo tobifaako gwe kuba gwe tomanyi gy'okola ki. Kakati bakubuuza olaga wa? Abalobozi ge tuwulira mu paaka kireka gakuyita omanyi weeyogerera ekireka bbanda. Kati egu tegalina makulu gye tuli. Bw'oba tolina gy'olaga tegalina makulu gy'oli. Tegalina makulu. Era kyeŋŋamba nti omuntu atamanyi gy'alaga tabula. Uganda ekyali mu paaka. Abantu bangi bayitawo, naayita mu ddeeno, naayita mu ddeeri, Nuupu ayita mu ddeeno, NRM mu ddeeri, DP mu ddeeno, mwe mu ddeeno, kireka biki byonna. Kakati ne tubeera omwo nga tugamba wa tulaga wa. Kyoba olaba abantu bagamba mbwe ensi eraga wa. Bonna bagamba ensi bannange eddawa. Kakati goddawa. Ye driver addawa. Okiraba. Kale ebyo bye bitubonyaabonya. Naye mu paaka mulimu abantu bo abatalina stage ze bavuga.
bo tebava Kampala kudda Kireka, tebava Kampala kudda Nansana oba Wakiso, bo tebalina ebyo ye emmotoka yazekola ssente abaliwo bonna bwe babaako gye balaga. Ddala kizibu ki ekya Uganda? Uganda ina kizibu ki? Oli nakikubuuza omugamba nti kizibu ki? Waliwo yakimbuuza. Naye kizibu ki Uganda kyerina? Namuddamu ntya? Nagamba bwenti. Ekizibu Uganda kyerina terina national character. Tetulina national character kwegamba tetulina mbeera ya buntu gye tweyagaliramu ne tugamba nti ffe Bannayuganda tukola kino oba tukola kiri. Ekintu ekyo kyalingawo dda naddala mu Baganda nga bo kwegamba bamanyi nti Omuganda takola bwati, takola kino, talya kino, talya kiri, olw'ensonga gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Era kyova olaba amawanga agamu gayagalanga okukoppa Abaganda ne gagala lwaki teweyisanga Omuganda ng'ate gawana. Naye kwegamba okumanya ekyo, example nagiwaako dda bwe nali mu America Uganda nambuzaabuza nempa omusirikale ssente naye yaŋŋamba yatugamba this is America, we don't do that, get out of here. Tugenda nemanya nonno ti abantu abamu ensi zaabwe amaanyi gaabwe gali mu karekita yaabwe. Kino tetukikola, tuwangula nga tulwanye oba oyagala oba toyagala, tetukubwa. Kwegamba buli ggwanga lyonna lisobola okyogera oba Bakyoli oba Baganda, ffe Abakyoli tetukubwa. Ffe Abakyoli bwe tulwana tuwangula oba oyagala oba toyagala. Eyo ye gye nandiise nga Akyoli character. Owulidde? So tetulina national character. Lwaki tetugirina? Ekintu ekyo kiva wala, kiviira ddala ku bizibu ebyokuba nti bwe twali twefuga wano Abazungu baleeta abaana abasomye ne bafuuka ba nationalists. Mbu ba nationalists era gwe mulembe ogwo gwe mbagambye ogw'endowooza eyo Bankuluma abo baani ba nationalists, Banyerere ba nationalists. Kakati yensonga ne lwaki Abazungu wano batugatta tufuuke just a nation olw'okubanga waaliwo embiranye kati etuuseewo bano abasomye baagala okukyawa ebyabwe ebyobuwangwa, therefore ne beekweka mu kuba nationalists. Akati n'obuwangwa ne busigalawo. Ndi ku character, lwaki tetulina national character? Abakkiriza mu byobuwangwa ne batandika okwonoonagana bubi nnyo 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 n'abakkiririza mu nationalism abasomyeko ne babikkulirwa nti a nation is almost more than omuntu akkiriza mu bibye, kubanga era Abazungu baali baagala okufungaza ebyaffe. Olutalo olwo bwe lutandika, abo ba nationalists ne ba tradition oba ba feudalists abakkiririza mu byobuwangwa oba traditions ne batandika okukoonagana. Bwe bakoonagana amenejja ng'era byakavuye. Nze nno simumanyi General Muhoozi. Nze simumanyi. Tomumanyi? Nze simumanyi, manyi Mugumu Museveni. Ye CDF sebo. Ani CDF? W'eggwanga. Ani? Muhoozi Kainerugaba. Nze mbadde simumanyi. Ku myaka gy'oliko tunula mu kamera abantu abo balimbe. Nti ki? Abange Muhoozi ffe bwe twasomanga nga bakubuuza minisita waagundi ng'omumanyi owa defense ng'amalako n'emyaka ng'ena mu parliament nga bakubuuza ne mu bigezo nti ani DC w'egimbi nga bayinza okikola ki? Naye ennaku zino tukyasobola kumanya DC yaani oba waawa oba waawa. Ba CDF nze simanyi ba CDF bali bameka gwobonya. Osebo ow'eggwanga ali omu. Abeera omu? Ye. Okay. Ye Muhoozi Kainerugaba. Okay. Nze bwe mba nnoonya abakozi awaka
emirundi egimu sibayita nabakozi nze mbayita ba house managers. House manager mugamba nti bakutuma oba nedda. Kubanga nze sagala muntu gwe ntuma. Mba nkutuma ki omuntu omukulu ozoi n'emyaka nga 3 nkugambe nti okole ki nti yoze saati eyeddugale nedda. N'olw'ensonga eyo abalonzi baffe ku luno mwegendereze nnyo obutannafuyizibwa. Teri kibi nga kufunafuyizibwa ng'omuzungu bwe yatukola nga bwe yakola abaddugavu abali mu Amerika olwaleero n'abanafuya ne batuuka n'okuba nga badduka abaana baabwe bwe bazaala. Abaana badduka buduse balina buvunaanyizibwa na bulabirira baana. Yabanafuya n'abamalamu n'obwataata bwabwe oba obusajja bwabwe. Omuzungu yanafuya abantu abo. Nafe agezaako mpolampola nokitukola. Oba yakitukola nadda. Ate omutawaana be bakulembeze bannaffe abatukulembera abatali bazungu nabo ate okwagala otunafuya batulage nti ate bo bakitalo nnyo n'okusinga n'abazungu. Nedda. Ku luno tuddemu amagezi tubuzaayo ebbanga ttono nnyo naye twali tulabye abaana abatandika okusoma ng'ebigezo bigenda n'asoma wiiki 2 ezisembayo ng'abadde tasoma n'ayita. Naffe gino emyezi 2 gikyatumala okukola okusoma. Abantu abo abeesimbyewo bonna tuteeke ebigere mu mazzi mu beseni ng'edda bwe twakolanga mu masomero nga tussa ebigere mu mazzi bwe tuti ne tunywa ne kaawa tusobole okusoma okuyita ebibuuzo by'abazungu. Kaakati nno nakati bannange musse ebigere byammwe mu mazzi bwe muti munywe ne kaawa. Teri tulo. Otulo twaweddeko. Ebiro by'otulo out. Teba banafuya, temunafuwa, tewa banafuwa. Abewa DP, abewa NRM, abewa NUB, abe mulokole, abe mukatuliki, abe musiramu. Teba kunafuya. Nga bwe banafuyiza abayimbi bannaffe. Babanafuyiza nnyo nnyo nnyo. Kale ndowooza Alex mukulu obutambi obwo obutonotono bwe nkulazeeko omutegedde abadde musajja muyiiya ate nga munnakatemba. Ndowooza batono abatamumanyi naddala mu abagoberera emizannyo waliwo puroguramu gye baayita yolesa ekitone byali bya kuyimba weebityo. We yasinga okuba nga atutumuka ennyo ku Bukedde TV. Naye lwaki nkuleetedde egguliro eryo? Life is short. Obulamu bumpi. Ate obulamu tebukwemazaamu. Life is short. Ate ekirala ky'olina okutegeera nti life is personal. Obulamu bwa ssekinnoomu. Abo bakugamba tolokoka ebyo bya kisiru biki. Bye bagenda okugamba obudde bugenze tuziika ssaawa meka. Bagenda otuuka ku kyabanoonya wali embizzi. Kitegeera beeriire. They don't have your time, but you become useless. Omuntu abadde ow'omugaso aba agenze kati this body is useless. Kitegeera. Oyadde bakuvaliwinga muzeeyi. Once that real muzeeyi goes, you become useless. So muganda wange leero njiri enkya musango. Kkiriza omwana wa Katonda omulamu omuwe obulamu bwo kubanga tomanya. Nze nagamba oba tolina kalenda ey'obulamu bwo oba ey'okufa kwo then tolina lukusa lugama mu kanerowooze. Enjiri weekusangidde awo okkiririza. Okitegedde? So ambisalo nnyo eri famire ye yonna n'abantu be bonna Mukama abagumye. Lwe lugendo lwe lumu ffenna tujja kuba nga ate tuluyitamu kujjako abo abali babalamu ku kudda kwa Mukama waffe bo baliwanyisibwa buwanyisibwa. Naye wabatannaba kudda ffenna olugendo olwo lwe lumu.
enjawulo olugenzo omutya we lutuukidde lukusanze weeteeseteese kyenkana ki. Muganda wange leka tweteeketeeke, tomanya, you may never know what can happen next from now. So family, tugisasidde bannamizannyo bonna mu ggwanga Uganda, bannakatemba bonna mu ggwanga Uganda, media mu ggwanga Uganda yonna tugisasiddeko nnyo olw'omukulu Alex awumudde oba avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. So ge mawulire agabadde gatalindya agabadde gasasanyidde emikutu emikwanira wala oba gye bayita intaneti. Nange ne ngamba there is still hope, leka tukutuuseeko eggulire eryo toliraba bulabi nga gguli wabula likuweemu essomo oba likuweemu ekyokuyiga nga ggwe okuba nga ate weetereeza obulamu. Buli so short, no one is going to live paka physically one. Omuntu agalabeerawo paka talifa nedda. Physically ojja kuvaawo. Naye spiritually a person does not die. Omuntu tafa. Bamwe bayinza obutabitegeera nti wato nedda omuntu tafa. Eba nti Setaani abazanyira ku mutwe n'agamba n'abaako omugwa akozesa. Nze mwanzika bubi, nze ndi eno kyokka mugamba yafa. So omubiri gwe gwafa. Naye oli omuntu yennyini mu nsi ey'omwoyo asigaye. So it's like oshiftinga. Ova mu bulamu obw'omubiri. So omuntu ow'omunda n'ayawukana na guno omubiri. N'ogenda mu nsi eri invisible etalabika n'amaaso ga bulijjo abagana ag'omubiri. Kubanga kweyubula. Edda mu kyalo batugamba omusota gweyubula gwezze bujja. Ekitegedde. So kubanga kweyubula muva mu buno obulamu obujjudde ennaku obujjudde ki okubonaabona n'ogenda mu bulamu obulala. Naye kakati obulamu buli obulala obukolera wano ng'oli mu buno obw'omubiri gw'osalawo. Buli obulamu obw'omwoyo bulimu enseezi. Aganola wano ku nsi tulinamu enseezi enjawulo: Kenya, Uganda, Tanzania, US. So gwe mwennyini osobola osalawo n'ogakangenda embeere mu US era n'okikolerera era kiriko omutango. Okitegedde? Kati kye kimu nti gwe mwennyini gw'osala n'ogakangende mu bulamu obutaggwaawo obw'okwesiimisa okikolerera wano ng'okyali mu mubiri. Omuntu agakangende mu bulamu obutaggwaawo obw'okubonaabona era nakyo kikolerera wano. Example ngikuwadde okugenda US era nakyo kolashe okikolerera wano. So simanyi nteekateeka zo we ziyimiridde, ensi ki gy'okolerera, naye ndowooza buli omu alina ensi gy'akolerera. So oba ogirina teekamu amaanyi, naye ate ekisinga byonna obulamu obutaggwaawo tuteekemu nnyo amaanyi tusobole okuba nga ate tugenda eyo. Obulamu obutaggwaawo bufuna otya ng'ofunye omwana wa Katonda omulamu ye Yesu Kristo. Weebiregama omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'atula n'akamwa ke okuweebwa obuki obulokozi. Gamba Yesu kwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde mbukuwa. Beera omulokozi era mukama waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange. Onaze n'omusaayi gw'otukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwetusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Ndowooza ngenda kwetoolamu katono wenzira bingi bye tugenda okuba nga ate tukwatako. Nkwagaliza ekiro ekirungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.